Ekisooka tulina obwennyamivu olwaleero tuzze nga tusuubira nti paalamenti egenda kutuula. Tewali nsonga ya simba sipiika gy'ayinza okutuwa lwaki tatuuzizza paalamenti. Olwokuna deputy speaker yali yasiibula paalamenti naye nga yakuddamu olwaleero olwokubiri. Ate bwe tubala ennaku 14 okuva lwe twateekayo motion yaffe ng'ennaku z'omwezi 5 olwaleero olunaku lubadde olwa saleesale. Kale right honorable speaker Anita Among akoze nnyo bubi eggwanga lino, attattanye paalamenti kubanga mu mateeka agamulonda, kubanga ffe tumulonda twamulondera wansi w'amateeka agafuga paalamenti, ate kati ye bw'amaze yeefudde kiwagi aganye okutuuza paalamenti ng'ababaka 186 bateeka emikono ku kiwandiiko ekisaba paalamenti. Bino bye yeekwasa nti nno kooti yasazeewo. Tetwagala kukontana na kooti bye yasazeewo, naye motion yaffe teyalina kugulu kumu okwa service award. Service award kyali kintu kyekimu, naye nga tulinawo n'ensonga endala, obukenuzi n'okubba essente za paalamenti wano, bakomishona okweyingiza mu contract okubanga be bagaba emirimu ne contract wano, okweweereza trips ez'okugenda ebweru ennaku 3 baba bakakomawo ku kisaawe nayongera endala 3 bakomishona engendo ze beewa bo ne bannaabwe bakazi baabwe oba babbaabwe, okwewa emirimu n'okugyegabanyiza bokka, naye n'ekisinga n'okuteekako essente ezo zibeewa bo ng'abantu ezitali mu mateeka. Kati ebyo byonna byonna bye tubadde tulindirira tugende mu maaso tuteese. Kya mukisa mubi nti nno sipiika yeekwasizza okusalawo kwa kooti okutali kwa mazima, kubanga ani awaaba omusango? Lwaki bano abavunaanibwa beewaabira bokka ne beeweerako obujulizi bokka ne beggalira wansi w'emmeeza ne bitategeerekako ne baleeta judgment nti ino weeri? Sipiika Anita Among atukoze bubi nnyo ng'eggwanga. Tayagadde twogere ku bukenuzi, alina kyekubira omuyitirivu, era ne paalamenti olwaleero yandibadde etudde, naye olw'okuba yategedde nti motion yejja, kati ababaka n'abagoba gwerengera ababaka bataayaya butaayaaya wano, atidde okutuuza paalamenti, naye tajja kugumaza mbiro kubanga labayo honorable Zaake kooti yamulagira ajje mu ofiisi ye, ne bakyusa eminyolo, ne bakyusa ebisumuluzo, ne bakyusa buli kimu kyonna. Lwaki sipiika alwana entalo ezizze ng'omuntu? Honorable Zaake ne ku kasiimo ke twogera kaba komishona, lwaki ye tebamuwa? Kubanga Nikolo yali akyali komishona. Bano bakenuzi, sipiika yeekobanye n'abakenuzi abasanyawo paalamenti eno. Kino kyakoze tekijja musonyiibwa okwekobana n'abakenuzi, ayogere ali ku ludda ki kwayimiridde. Tulina bye tunakola biringa 2 oba 3, ebimu tubyesigalizza, naye nga mu byo tuyinza n'okutunulira okugenda mu mbuga z'amateeka, naye sipiika tali waggulu w'amateeka agafuga parliament rules. Bino byakola byonna ayisizza olugaayu mu mateeka oba rules of procedure za parliament. Tuyinza omusayitinga for contempt okuyisa olugaayu mu mateeka. Ye mwennyini mwe yayita nga tumulonda mwatambuliza parliament, kati afudde parliament nti nsawo ye yakukibegabega agifuula nga bw'ayagala, kyayagala kibeewo, kyatayagala kireme kubaawo. Ye bw'alaba nga ebibye bigenda mu maaso, mukazi wattu alina omukisa, aggulawo ebisaawe, aggulawo amalwaliro, aggulawo amasomero, aggulawo amabaasi, ebibyala bigenda bulungi, naye ebyeggwanga bidda wansi biziŋŋama nga yeekweka mu bwa sipiika. Naye kye tumugamba kiri kimu, tujja kutuula ne bannaffe tulabe ki kye tusobola okuzzaako. Of course mu mateeka sipiika alina obuyinza obwo obusalawo oba ekintu kijja ku lukangaga lw'ebiteesebwako oba nedda, naye kati bw'otunuulira circumstances ze tubaddemu tulaba nga si kya bwenkanya
okuzibiikiriza abantu abamu abaleese ensonga kubanga singa kyabadde keesi nti prejudice nti kiri mu kkooti nga singa omusango gwoli onaatera okuwaabawaaba yaani mabirizi singa omusango gw'amabirizi gwaliyo ayigayo ogwo omusango gukyali muki mu kkooti naye ono omuntu eyawaaba oba yebwete ate naabanga simanyi bwino yamugjawa kubigenda mu paalamenti nga taliyo kale osobola okufuna information tetuganye naye ne guba gutwalayo ddi kubanga ndowooza era nebo babiyiseeyo ne bibanga bifuluma kati bwe bifuluma ne biraga nti omusanjo gugwa ate gusaliddwa tewali yawulira konti y'abantu bagenze mu kkooti kuwulira ku kintu ng'ekyo kubanga issue ng'eyo ndowooza abantu yabadde ereeta attention abantu ne bagenda ne bawulira naye newe sipiika alina obuyinza obwo bw'aba agambye nti tekijja kubaako era tekibaako kakati obwo obuyinza abuyina naye ensala ya kkooti eyo bw'ebanga yagamba bali babifuna mu mateeka naye ate kalaani eyawandiika ye ate avunaanibwe awo nze kinneewuunyisaamu lwaki ate bavunaana kalaani atali memba wa commission naye mukozi wa commission ye mukozi waffe mukozi wa paalamenti ne bano abavunaanyizibwako bw'ogamba nti bo tebalina buzibu naye ate kalaani alina obuzibu kireetawo question mark ebintu bino byali badde bivangayo ffenna ne tubyogerako openly bino nno si byagamba nti tulinako abantu oba betulwanyisa oba ki tetulina na musango lwaki naye kutereeza nsi omusajja ali kwangu yatandikira ku bantu be bestman we bwe yakola ensobi aga munnaye sente ziwalidde tezaabadde zange so kati kino ndabira ddala nga si kyabwenkanya sipiika nga bwe yakikoze naye alina obuyinza ebyo kati of course tujja kuvaayo ne gundi eyawamu naye nze ombuuziza kimu mu kukiraba nti kati ng'omuntu eyasayiningako baali badde naffe batuwuliriza kakati ne batusinga businzi oba ne tubasinga nti ono ye mutuufu kubanga lwaki tebaagala biteeka ku floor of parliament kubanga baba beewalaki kubanga buga yasazeewo fine naye kibanga ekiraga nti olina kyokweka saagalaga nti sipiika nti oba alina kyakweka no naye nga ekyamazima lwaki tawadde paalamenti neeyogera ku kintu kino kubanga bwe tuba tunalwanyisa tugeze ekizibu ekirwadde kye tusinga okuba nakyo ng'eggwanga buli bwanguzi naye kati bw'oba nti buli agezaako okubulwanyisa ate omukwata mukono agezaako okukola ekituufu mu Uganda aba mukyamu omukyamu aba mutuufu kwega tulinga abayo eri abeddira omutima ku butaka bwabwe waliyo ebinyira biba byesulise naye ava eri birowooza ye yeesulise so kakati ebintu ebyo tulina okubitunuulira enkaliriza ne some of us tuli ku record nti waliwo ekikyamu kubanga n'ebipapula ebyo byonna bye bagamba kwali olaba bawandiika 40 mu kifo ky'emiliyoni 4 ate nogamba nti nga bwe mubadde mubiraba ku social media ex gracia gye baawa bagundi bano abaaliko basipiika ex gracia nze nasomako Latin nali nsoma bufaatha so ex means ekyaliwo gracia okwebaza kw'omuntu eyakola kakati ezo baaziwa ba former speakers ndowooza ne speaker kapaati ako ke yaliko nga owekitiibwa Oulanyah tannafa
ne bano ne bagiyita service award ndowooza kisoose kufulumira wano muyinza okunoonyako mu dictionary service award kati ne bagamba nti kati tugiwe bano naye ate bakomishona abaaliko bo tetuba tutunuddemu ba lead of opposition abaaliko tetuba tunuddeko n'abalijja balyenoonyeza ebyabwe person to holder ekyo nno kyatwewuunyisaamu ate byebintu ebimu bye tubadde twagala okwogerako naye omukisa bagutumye kati tukirekedde eri mmwe bannayuganda ffe tukozezeeko kye tusobola bwe muba mulaba nti bituufu musigale bwe muti bwe muba mulaba nti waliwo ekikyamu tulina okukitereeza nga bannayuganda mu ngeri endala etali eno ey'oluzungu